Hello? Kasirye Gwanga. Afande Danstan Busurwa. Yeah. Yeah, what Afande? Sina Jenkola, they have trained me here in military camp, Muya. Muya military barracks. Muya military. Mutawana cha Afande ati. Nava maje. Katimba ndiao. Nga bansindikidde military police nembabuuza. Bano bakinti kyetabiso kukuma ne bagamba munkuma kinde nekuma. Tebagaana. Kati kana akantu bwe kayingidde. Nga abamilitary batambula butambuli mu byalo bagenda kukwana bakazi b'abantu nenda abantu bagenda kuleeta bulwadde. Nemba pakira. Nemba zaayo. Ne bagaana ne bagamba nti n'okubeera n'omu. Ne bagamba nti gwe mulese yakwana n'omukazi ku kyalo. Batambula bajja kunzita nze sibeetaaga. Kati. Simanyi na kumanya. Kati bakunonye ekyana. Nze waliwo omutano wena mujja mu Amerika. Ajjabe chief bodyguard wa ne mugulira emmundu ne mpita mu authority n'azingiza. Yatuuka awo n'akwatagana n'emikwano bwe baasomanga nabo mu Aga Khan. N'afuuka ekirala. Ayina emmundu atambula nazo mu bba. Ndi mwana wa General Kasirye Gwanga ngamba tokosa linnya lyange. Kati olwaleero n'ensalawo okugenda omuggyako emmundu ezo. Sebo bwe ntuuseeyo ewa gyabeere eyo ne mugaleeta emmundu ezo. N'afuuka ekyambika n'atabuka ne mpita military police. Ne bajja ne baŋŋamba nti jangu simanyi Jakosi ayagala kwogera naawe kazinzize wano kati baŋŋaanye okufuluma. Naye mbabuuza nze siri wa magye nagavaamu. Lwaki mwaweereza military police nga temumbuulidde nga banjagaza ki? Kati akawuka kazze nze nfe. Tulaba kubona bantu bangi. Saagalira ddala n'embwa yange wonna ekisoo kyange ne munnu zibakanyugidde zonna. Saagala kumanya. Afande oli mbuya. Wano mbuya. Oli mbuya. Mulashinge Kasirye Gwanga bamusibidde mbuya. Okay. Ensonga bagyogere. Kala Afande. Bale nakuwuliza. Webale nnyo. Knew that the payment he was about to sanction was destined to a bogus account. This would only create more trouble for him. This is so because the real debt would remain unsettled and the company owners would continue demanding for payment. Thirdly, given the prevailing circumstances and considering Lukwago's work ethics and character, I strongly doubt that he can make such a stupid decision. Fourthly, the swiftness with which the issue found its way into Parliament and how it was handled by the media is an issue of suspect. Uganda's media, especially the print, is under total control of Uganda's stealing group. Whenever you see a story of that nature receiving much attention and publicity, yet consistently angled in a particular direction, just know it's the thieves at work. Lukwago does not have this kind of media connections, and in fact he's being demonized. He only got temporary relief because Parliament buried itself in the Nebanda death craze, and like a thief who has narrowly survived mob lynching, the MPs are moving continuously and are yet to recover cautiously and are yet to recover from the Nebanda's fiasco. In other words, Lukwago would have been out of office by now. So, who benefits from this payment case? Number one, we have had and seen several scandals involving the ministry officials and Bank of Uganda. The difference is that this time money had not been paid to a bogus account, as the practice has always been. Number B, the police do not reveal who are the owners or call them signatories of this bogus account. Why? Without signatures, no bank can pay a check. One of the signatories is that of a well-known person, and his defense is that
it was scanned and planted into the criminal act without his knowledge. Yes, but how many times has this been made earlier? 2. This narrows the suspects to only those who knew his true signature and capable of accessing it. They also must have known that payment was at an advanced stage. In any case, this company was not going to lose in case the money was paid through a bogus company account. The loss would be suffered by the ministry. Finally, how long does it take our CID to answer the above questions? A month, a year, or a decade? A clue. Oyo. Zenkubodi. Akakatabo kabiri meka. 13. Myaka 8. Myaka 9. Oba will escape. Bwenkuwa nti Kabushengo alina kudduka budusitatu ajja kudduka. Ebyo byonna yabiwandiikanga. Kakati omanyi baakola. Baabala ministry ya Heres ngeri mu sente nyingi. Naye nga tumwebaze yawasa muto wono Diana. Tumwebaze yawasa muto wa Diana. Kakati ono agenda okutululya nga batumwebaze bagaggawadde nnyo. Naga nti nze okujjanjaba Museveni president yamuga nti wa ogenze eddala nti I want to treat Uganda and it's not you alone. Olwagenda mulamu wa mutwala mulamu we tumwebaze oyo ajogaba yajjako pologulamu yange n'agijjako kyali sasula alikiwulira oyo omwana oyo kyali sasula yeetikka kyatasobola kwetikula ejogo babonna ndi bamalemu abo abaana jabba malamu obujozi balina kutema tebayinza kubeera wano kubanga bajoze ensojji malawo ate bwe bajja bakusibisa mu kkomera nasali bamusibisa bwa ntwe ya pusi nenkuba ntwe ya pusi byali ayogera ne mukakanizi namusonyiwa mulwadde nene batepwe ku nasali ntwe ya pusi ne mukakanizi mukakanizi akutuka nina muleka sagala bana banne kwa sente nze namuse mulwadde nnyo kati abaana abo baabala nti Lukwago tumujjawo tutya Lukwago ategeeza yali PSY Health tagamba Elias nti gavumenti eno Drug Authority eterekera gavumenti ate eddagala National Medical Stores ne bagisasula ate yaani ya government National Medical Stores ate gavumenti eterekamu eddagala etya ne bagisasula kati babali awo nga bawandiisa ebbaluwa ewa Lukwago tubabanja $45 twakuuma eddagala lya gavumenti ogisaani National Medical Stores NMS yaani ya government si it's a government agency ebbaluwa yendabye togirabye nga ate basaba $45 ate babakuuma ebya gavumenti naye mugenda kuddawa kuba tunoonya bunoonya eyaliyo mu kiseera ekyo ntubaka bangali kino mwe n'olyoka omulabanga bajja kubanona mu bukadde nga amaduuka oli gali bwe gati bajja kufiira mu kkooti abo you just trace when this happened kakati nga Lukwago bamugamba nti $45 gyetaagisa Lukwago ng'abaga nti bagibasasule kakati baba bagenda ogibasasula ng'eribbi mu banka oba Uganda ligamba nti tutunuulidde kampuni gye bagenda okusasula wadde yina amanya ge gamu naye kirabika eno bogas company olwobaga nti Lukwago abadde abba $45 kyenva mbabuuzaako nevuga naye bisajja mmwe muyina emitwe mmwe temuyina mitwe first of all ye akulu yakulo buli lwajja ajja sente zigenze ab'obugaali babba obugaali bwa pulezidenti bwe yali agabidde abantu era yakulo ye yajja sente bazibbi buli kaseera yakulo era cyadi enoonyereza waliwo omusango akulo ndibeera mu kkooti nemulumiriza akulo ndibeera mu kkooti nenumiriza oligwa mu ttaano ze booti ng'olina keesi tayina nze bankola ki sikuyingiza kabbuli sikusomeza emmotoka neyeefula emirundi 9 kale if it is justice ewange onzijayo if is in malice ofiira mu kkubo you see for you fear I'm not a criminal nemubuulira Lukwago ne bamuvunaana nti yaddabbye sente nembagamba nti if you had kubaffe mu intelligence tubooza who is going to benefit ne bweba madda ne bweba KIDD any intelligence officer yasoma sivano bali fund pick tivano the high ranking officer ranking officer sibye bitwasoma tutula wansi ntu brainstorming tumanyino kwata omuyonga debris netubuuza nti eno bomu kikaaki if forensic experts singa wabisoma agati if
Lukwago wanted to pay a bogus company. How would you deal with him? Muchitegere chayagala kusasula bogus company. Sente muziteke ku account ya bogus company. Mukwataze chimayi. Mukwataze chimayi. Ebyo sibi bakola. Kakati esajja lyo mu Bank of Uganda lyagamba ne babuuza oyo omusajja owa drug stores nti signature yonka kweri mubagifojingira ku internet nti baji eyimu yaabwe yonna nengo kimanyi zo signature bazifojing atya one baita ba signature expert ani yali ajimanyi kugambye nti ani yali ajimanyi who knew that money was being prepared to be paid bantu mu office ye yes they wanted to remove Bw'Owagira bamujja mu Diana n'atuulawo naye Diana ye yali tamanyi nti ayolekera komera Diana will die in jail mbabuulira Diana will die in jail yes oyo mulamu we will die in jail nkubuulira aja kufiira mu komera yes mu kihome because bote bamanyi bayita kubba dikakatazi nga bwe tuli wano nze bangambye nti yayisiza yampandise yawadise emiko 9 have no time ani Diana nti yabadde yanikola bina twayogedde n'ensero me I have no time. Mine is to provoke you and expose yourself and is naked. Baganda bitukola. Tewempa kumbu kuna myebiri. Gundi tula bulungi nti wezze nti abezza mbayina. That's a Muganda. We trick you and expose your nakedness twice. Agati Nabaganda nti President Museveni ku weekend eri yayogera ne bakulu banne President Mafugo John Pombe Magufuli wa Tanzania nayogera ne Uhuru Kenyatta ne Uhuru Muigai Kenyatta wa Kenya ng'ababuuza ti mwe namba zammwe nnene naye muzikumpiize mutya ne expenditure President agenda okudiscovering okitegeera nga kakiti akatestinga kagula $3.3 e Tanzania ne Kenya kekamu mu Uganda kagula $65 kekamu yes kati Diana byayogera byonna process simanyi biki ebyo byabasawo banne nze namuprovoke nze teri mawulire gabadde gakubye story eyo I provoked nakikubye Diana aveeyo nekalukiriza byanyonyodde ya atenze byanjawulo you to provoke bavuma muvume and her response mu politics is the only game where you make a noise is like fishing in fishing you stir the water ekyenyeje kiveyo kirwane nekigenda mu net yes ekintu kyokka ensolo eyo ebide gundi bakugambye nti abagenda okukwata engege bazikiza ingini yeryato ate bazikiza yaki no engege bagiporovokinga ejerwane negwa mu net kati nze theory yange gyenkozesa ayiprovoke yukasoya nukulanze sikuddamu wayi nkulese mu bayigirize kati Diana tayanukulanze okumanya Diana abo bajozi nnyo bagoba ne bawa nakyobe mu ministry tikubajja balopa nedda mujoze nnyo enseno abantu babogerera bubi mbabuulira mulumbe babogerera bubi munyimbe mukwalula abalongo buli akoze nammwe mwenna naffe tubogerera bubi mu maka gaffe Diana bulungi Diana goliko EPS wa health toyinza goba bawa gunakyobe omusajja bamugamba mbu ekifo wakitutte nga tosabye tulizainize kikyo nagenda mu kkooti omusango nagusinga nakibali nolekera omuwala oyo obujozi kakati that's one okutambonye nti gundi zigula sente meka testing kits okkiriza za covid kati bino byeyogera mu oyongera byongera birala nti egaali nagiguliddeko ebomba nenjigulirako ettano egaali egula sente meka kakiti kakula $3.3 era oyo omukazi ayenje kasita president yamukubira esimu namugamba nti binyinyonyole president amala okwogera naye ku simu ye nemuwulira ku simu owulirani do I work in the procurement naye achenjibwa omukwata obubi naye ayasama naye avomiting nedda naye ayogera ababira mu heresi kiseera kyakwatula ababadde bekweki banaavaayo ensi enategeera abajozi abakozesa abaana babanabwe okubabbiramu bo ne bekweka kakati ekyo kimu ekyokubiri president n'abuuza Kenyatta ti sebo ti muganda ti
oweza abantu 100 bw'obajjanjaba oti kyagenda okuzoolebwa nga buli kosti egenda ku muntu wa Uganda ajjanjaba bannakenya 50. omuntu omu wa Uganda bannakenya 50 alyaki okusinziira ku Tamale Mirundi alyaki no is a fact alyaki ogamba wani okulya kino ekiwandiiko nyinza nokikulaga ku kompyuta gwe bakikubidde entwe ya pusi yakikubidde